mwasuze mutya balungi kansubire mwasuze bulungi buli omu gy'asinzira leero ziri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka tukyali mu 2022 abazaaliddwa olunaku lwaleero mbabuuzaako ne mbagamba nti amazaalibwa amalungi buli omu yonna yonna gy'osinzidde kati olunaku lwaleero nkuleetedde ekifaananyi mukuliko eyo mu mukolo gwa Precious Remmie ne mwami Bindeeba ngenda bikutuusaako mu maaso awo kati nno omukyala senga kulanama awamu n'omwami w'ejjumba bateeseeyo nga babayita munaye ba in-laws bamaama ne bajjajja basenga ba mwana Nabisaso babayita okubaawo ng'ennaku z'omwezi 6 Julaayi ekigo omwana Nabisaso ajja kuba aweza emyaka 2 nga we nkuteereddewo nga w'omulaba happy birthday in advance baby Nabisaso ate ye Kim Love nga bulijjo taggwayo munaye anti mbu naye yeeteze nga w'omulaba mu kifaananyi ekyo ke kakatete munaye ke yateeseemu byebyo nno ebiri esayidi eyo ate ebimu ku byabaddewo olunaku lw'ejjo nga sinnakutwala mwani mu mukolo gwa Precious Remmie kansooke nkutereko werabire ku taata and daughter, father and daughter we banyumidde ku mukolo gye babadde balaga olunaku olw'ejjo be banene wenkugamba ye omwami Frank Gashumba ne mwana muwala Sheila Gashumba anti walaba abavandimwe bo we balabise soka obeerabireko ate nga nkugyeyo keeyo mukwano ate era olunaku olw'ejjo bambi nonene ebintu ebisinga byabadde bya ssanyu lyeri omwana mulenzi Ezekiel Mutesaasira mujjukira bulungi ono omwana wa Julie Mutesaasira ne Pastor Stephen Mutesaasira bambi akyagenda mu maaso n'okusanyusa abazadde takumanga mujjukira bulungi nti abaana bano bali mu US naye nga bavudde matera y'ekifaananyi nga yafunye certificate emukkiriza okugenda okusoma mu secondary school eri e Canada byebyo nno ebiri side eyo Mutesaasira tukwagaliza buwanguzi bwereere ate nga nkugyeyo eyo mukwano gwange kankutwale ku biki ebyabadde ku mukolo gwa Rayp banayo omukolo gwanyumye bakyala bamikwano omukolo gwanyumye bannange Precious yabadde musanyufu abayimbi bamwolekeddeko bangi biko yekka buli kimu kyabadde on point nga naye wookirabaawo bambi mwami Bindeeba yalese ebintu ekyabadde wali bambi buli kimu kyabadde kilasi era nga kyabadde na kaadi mwana wattu ye teyasobodde kuyingira ku mukolo guli omukolo gwabadde gw'abantu batono naye nga ate guli kilase nga kyenyinza okugamba nga woobirabaawo bambi Remmie yanyumye byebyo no kankulekereko ate ogira obyeyongeza mbaagala nnyo musibe bulungi kyolina okukola naye kiri ekintu kimu nga sinakuvaako soko tanaba kusubscribinga media subscribinga wegate Precious Grosh nagamba guwo subscribinga bwoti onyige kapesa ko notification ebisigadde obirekere Groshi ebisigadde subscribinzi ebisigadde obikwase Groshi mbagala nnyo bye nabagamba kano kabagezi bokka ate oyagala okunvuma it's okay jukira bwonvuma I'm not going to change my color and you're not taking my mouth so malabudde don't expect much from people abayina poor mind mikwano gyange abawala don't stress yourself okwagala ebintu byebutanaba kutuuka kuba nabyo kati nze wano wendi mazima ddala siri mwana wa mugagga nti bifeekeera benzi nga njivuga njijjeewo adanze munnange nasiri wala musajja ne bwava eri ng'agireeta nyinza obutagitwala saagala bintu bya bwereere ize kamu ize ggo era bajja jinjija kwanzire ku kigere enswala it's better at least nkoleko ngambe like habi yasinzira wano okumpa kino naye abawala twagadde ebyobwereere naye ebyobwereere anyway it's okay bana yamuyiga abasajja bano abasajja tulina ba type satu musajja jana kwana nganze nga just musanyusa nayagala ntambuleko naye avimbe obo olina jana nkwana nga yagala nebakeko obo najja nankwana nga yagala kumpasa abantu basatu banjawulo kitegeeza singa nkera ku makya nenzaalira omuntu eyali yagala okuvimba nange mba nkoze looso bufumbo tebusobola kuwangaala kitegeeza bwe nkera ku makya nenzaalira oyo omusajja eyali yagala just okunebakako obwebasi bamaze budde so muyiga abasajja
temwe pampalika ku baana ba bannammwe olw'okuba munnanga zaabuza akamotoka kakapaking zaaba okutadde n'akulaga ku bintu byawo wena ne weetega ne weteekayo mwagala nti eby'obwereere ate abawala muve mu competition not because olina friend wo avuga benz nawe olowooza ojja kuvuga benz nosokoteko omwana wa munno ku pressure wane mu kika kyo teri agiina mine genda empola. Yeah, I'm not attacking anyone. I'm just speaking my mind, and I'm educating my young sisters. Abalinganze manyi betwandye gombye atala kutamya obulamu bayogera ebintu ebibi ennyo like amwala kumyaka gino oba tolina kino kati ndi muwala munaku nava mu family ennaku nina kukola okuba obulungi kati bw'oyagala nnusula waabwe nze nkwate esimu ya $6,000,000 mpugende emmotoka ngenda bijja wekitegeeza ngenda kakitandika kwetega bantu which is not good. Newe bafunye patana wange nina genda slowly by slowly. So young girls temu panicking nnyo na life. Don't compete na bana abakazi abakulu. Manya abantu abamu obulamu babuvaako. They are moving dead bodies. They are moving dead bodies. Shegera befuula nti life bagimanyi nnyo naye obulungi mukwano buggwako. Obulungi buggwako ne tusigala kwogera nti nusula oyo gwe mulaba yaliko omukazi omulungi naye nga nnaddeeyo mukyala ewa